Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekisooka njagala kwebaza bannayuganda emirimu gyonna gye muweereza eggwanga lyaffe. Njagala kwebaza President Museveni, njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka, byonna bye mutuweereza okulaba nga tuli balamu n'okukola emirimu gyaffe. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Amannya gange nze Ntale Alhaji. Ntuusa obubaka bwange eri eggwanga ne Uganda nti nze nga Haji Ntale njagala kwebaza obwakabaka bwa Buganda, baminisita, amasaza ga Buganda gonna ageetabye mu mpaka z'emipiira gya Kabaka. Beebaza, mbakuutira okukuuma empisa, mbakuutira okubeera abagonvu eri emipiira gya Kabaka, kubanga ffenna tuli bantu ba Kabaka, ffenna twagala Ssaabasajja Kabaka. Tuyinza okuba weewaawo tetufunamu nnyo nga tuli mu tonamenti eno ey'amasaza, naye olw'okuba tulina obwagazi bwa Kabaka waffe kyova olaba nti tufaayo ne tuteekamu ensimbi olw'okuba nti twagala Kabaka waffe. So mbakuutira obutennyamira lwa ssente ze muteekamu, wabula tusigale nga twagala Kabaka waffe, tufeeyo. Nze nga Haji Ntale njagala kutegeeza amasaza gonna, abachairman, bacoach, nti nze mpummudde emipiira gy'amasaza ga Buganda era sijja kuddamu kwetaba mipiira gya Ssaabasajja Kabaka. Emipiira gy'amasaza nangiridde mu butongole, nze ngimaze, sijja kugiddamu, naye mbakubiriza okuuma empisa n'okufaayo n'okwagala Ssaabasajja Kabaka. Weewaawo nnyinza obutava mu mupiira, muyinza okundabira ewalala, naye emipiira gya Ssaabasajja sijja kugiddamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.